genze mukono beti tazanya paka lwafunyo omukyalo ono tetujja kusala mugambo gwa bwerere kera onda olabisa Bruno kasubira kimugambye kuba tumugambye katubulye byatugambye ate omuntu yaliko kyaliwo musonyi wanga katulaba omukyala byayogedde manya nze Mariam Sembati. Okay, webukedde nga social media ekutta omuliro obuzibu buvaawa era Bruno K wamufuna otya? Bruno K yannoonya yogerako ne kazini wange namugamba I'm now financially stable nannoonya. Nakunoonyeza ki? Yannoonya we yantuukako nankwana mu mmotoka ye nemugamba mpeemu obudde because before I wasn't following him, so I told him to give me some time to make my ground check up. Okay. Awo mwatandikira okwekuwana nga amaze okunoonya? Era nga nkeberako otuusewa ku kye nakugamba nga woomanyi webibeera. Mwaka ki olwo? Last year, August. Muba muwezezza omwaka this year? Tuba tuwezezza omwaka. Okay. Courtship eno yatwala bbanga ki? Courtship era ebadde ekyaliko. We stopped talking like 2 months back. Okay. Ng'obuzibu buvaawo? Obuzibu bwava ku ngoye namblockinga. Engoye zitya? Nalinga nina we mugulira engoye ne mukono in some boutique. So kati nakikola emirundi egyawera cause bills ze zalinga mitwalo 5 nkaaga asatu ana. So nalinga nchikola like every time he used to come. Okay. Yanga he first goes to get the clothes nalyoka jeka. Gengoye misasulyanga za sente mmeka? Era nkugambye zali zirenjingira mu mitwalo nkaaga 5 4. Buli weekend yalinga je wange. Nga zongoye zokka? Upkeep ye nga wammeka? Mitwalo 5. So mwezi ogubera gwakatandika nga muterako rent. So buli week wamuwanga akakade nga tekuliko za rent ez'omwezi? Saabalanga ssente kubanga ezengoye zalingayo. Oluusi womuwa upkeep nakugambayo ekintu ekirala, so saabalanga. Naye gwe kyoba omanya namukolera videos 3 yaŋŋamba buli emu ya milioni 3 waliwo gye yaŋŋamba eya milioni 5. Then nga we nkugamba nti buli week nalinga muwa sente, so you can calculate for yourself. Saga Vanessa yansanga ndi naye ng'already ekintu nkirimu. So ng'omuntu oyino beerawo munno namubeererawo sometime nensasula DNA naye kyampitiirako ne mugamba tusooke tulekerawo okwogera. Kati nembeerawo kubanga era alina ebintu byalinga ŋŋambe ebyangumyanga nga nze omuntu kubanga ne wa maama we yantwalangayo. So that is it. Ki ekyasinza obbatabula obba nti mutuuse n'okujja mu mawulire? Bruno kye yakoze akimanyi kubanga nze nali nasirika nga sigenda kujja mu mawulire. Alina ekintu kye yakoze ate simanyi oba nakibagamba naye nze sisobola kibagamba. Yakikoze 4 days back. Sijja kyogera naye Bruno ekintu kye wakoze kye kyanyiizizza nenzija mu mawulire olunaku olwaleero. Ate wakikoledde mu family okitegeera ng'okiteganjula. So neŋŋamba mu mutima gwange Bruno toyagala mirembe. Neŋŋamba kazaabika emipiira kubanga olabika toyagala mirembe. Kiki osinga okwetaaga Bruno? Olabirira lubuto lwo kujja kutwala buvunaanyizibwa bwe? Kiki osinga okwetaaga? No, nze saagala kulabirira lubuto okitegeera. Nze nga we nagambye nti we nali ntandika bino ebintu ne Bruno namwagala nga wali kubanga yaŋŋamba situation ye. So I don't expect him okubeera nga ampa nnyo. You understand? Because I know his situation. I don't. Yes. Kati that means agala child support. But in my mind, nali manyi agenda kumbeerawo physically and mentally. You understand? Eri abasajja yo nga tebalina ssente naye ng'abaawo nasitula omwana we nakuzaamu kwegamba okitegeera. Oyagala jjayo z'ebintu? Nina maid ate lwaki njagala jjayo z'ebintu? Ate talina ssente? No problem. Mwakikwatawo binti atalina sente bamwagala naye bamwagala. Kati ayagala jje? Asaagala jje. I don't need his support. Nze ndi wano leero kubanga akimanyi kye yakoze. Oyagala kwetondera? Ate kunneetondera ki? Ne wata neetondera.
kubanga his ill mother tajja kujja kudetondera muti mumumanyi yerunjia mu camera but he's not like that. Kakati Rachi mwalabyeko ka screenshot ka wali onjagalako mwana. Bruno K wenafuna olubuto ya laba mu WhatsApp zange nalaba nga njogera ne friend wange nga mugamba, do you know that Bruno K has made me pregnant? I was so happy that I was pregnant. I was so excited ne muwandikira my friend ne mugamba Bruno K has made me pregnant na yesa agala mugamba yet okitegera na akisoma teyakingamba naye nze nakitegeera so kati that's why yangamba nali mwagalako mwana. Banange bagamba temusala gwa kawala kiwala kirungi gwe omukazi omulabye wanyiriro. Anyway, Bruno K abadde n'omukazi omulungi. What could Bruno have done to her? No, sometimes I think abasajja bamessing up. Like what? Like in cases like yamulaze omukazi omulala namulaga omukazi ekintu kye bayita ekitonde ku nsi omukazi ku nsi taswala wabanyize. I just have a feeling omuwala yabadde ayagala Bruno K si ye mubi nti asobola obbula omusajja yenna. Kirabika bulungi. Kiringa amata ga gundi ga alien skin ge bayimbyeko kwegamba Bruno mwandizadde cyane ekyo nga kirungi nga kinyirira. But anyways what Bruno K did wama baby ojja tugamba mpola mpola tugenda funa Bruno K olunaku olw'enkya atubulire kye yakoze baby girl chako kwenda ngamba muganda wange alabika yawola omukazi omukazi Nana mchala yesobola yali sugar mami wa gundi ono tasa abera sugar mami nawo yabeera salt baby bashuga mami baba bakulu nyo omukazi olaba mukulu we mchala mutate mulungi Platinum Wellness Spa, RP Thailand, Skyview Soda Power.